Kalama TV, ebintu by'omukwano byakyuka mu Uganda. Okweguya kw'abakazi eri abasajja kwakendeerera ddala. Omukyala bw'alaba ng'omukyankalanya ng'akange neefunayo ekikampani kyange kintwale. Mu abo abamu bakadaama bagenda okukola mwe muli abakyala ababeera baakyawakyawa dda ng'emitima gyakaluba nga kugamba ekintu ky'alaba nga kigambo bugambo naye nga takifunangako. Abasajja edda ng'agenda n'afunyisa omukazi olubuto oba n'afunyisa house girl olubuto, bw'amala omufunyisa olubuto ate olumala n'amwekyangirako n'amuyisa mu mbeera eyo n'abeera n'agaana okulabirira abaana ate n'akuza abaana ate be bakula n'atandika obakliminga nti baana be nga tatobye nabo wadde n'akantu n'akamu. Ennaku zino wakati bw'okyawa omukyala ndowooza kiyinza n'okumunyumira bw'ogamba akati kyalina nkolagana naawe agamba akati kampitemu. N'abalala bayinza okubeera mu bufumbo ng'oli awo naye osula naye naye ng'apulaninga agenda ne lwagenda lwennyini osula naye n'ava mu buliri n'ayambala n'agamba akati ono omudduseeko takyazzeemu kundaba. Ayinza okubeerawo ng'alina ebintu bingi nnyo by'asirikidde ku mutima naye ng'agamba kasita nva wano bwe n'atuukayo naawe ojja kitegeera. Ekikwewuunyisa nti omusajja ayinza okuba atabadde na laavu wano Uganda. Abaleeta kulaga laavu takukubira kasimu, bw'omukubira ku ssimu ng'ali ku mulimu ng'agamba nga bw'omusumbuwa lwaki okubiriza essimu, oyagala kucekinga ki, simanyi omutrackinga, ebintu bwe bityo bwe bityo. Kasita ogikwata n'ogibuuka n'amanya nti kakati akasente weekali ng'atandika okuyita baby, sweetheart, honey, biki byonna nga mbimanyi ebintu ng'ebyo. Lwakuba aba alaba nti kati waliwo class gy'olinnyeemu. Sole gye ngenda obaleetera ya musajja alage ennyo omukyala nti alina laavu y'amaanyi naye ng'omukyala yava ewaka nga tamugambye namugamba lwa nsonga yali tamuyisa bulungi. Kati omukyala ono yeewuunya laavu agifunye ddi? Agifunye lwakuba agenze eri atandise okukola ssente aziweereza? Era lwaki abeera nnyo ku ssimu ye ng'ate ye omukyala bwe yali wano omukubira obukubizi ku ssimu ku mulimu yamugamba nga tontawaanya ndi bize. Kati bw'atuuka eri ebuwarabu naye n'akola n'amukubira essimu n'amugamba mbadde nkyali bize nkola mirimu. Ye agamba njawulo ki lwaki oba okifiiringa nti si bwe kirina okubeera. Kati wulirize emboozi zino naye nga mumanye obwakadaama bukyusizza nnyo omukwano gw'e Uganda. Gwatalibeerekawo n'ogamba nange bane kifiki awangadde nange ebbanga ddene sijja muddamu era oziramu kize kaŋŋume okomewo ombadale obeere n'abasajja abalala b'oyagala nkite owooza ebisawe babigadde bisaawe ki bye baggadde tebalina bisawe bye baggadde sikuyombesa lwakuba nkwagala nnyo I love you forever gwe gwenjagala mu mutima gwange kuyombesa lwakuba bambi nkwagala nnyo nkwagala nnyo ensonga kiwandaba nga ndi mukwoza ngoye nze neeyoleza yogeza laavu yensumbuwa nkwagala kungi kumbonyawe siyinza kwesonyiwa kuba nkwagala Aisha nkwagala okumanya nkwagala nze n'okukukomba ebigere banna Aisha nkwagala lwakuba tolina njogera naye buli we neegamba kansooke neesonyiwako Shafiiki ogamba sinna mikwano gyange besobola kunya nabo mwe bali naye nga bagamba nedda kati saba tuleke Aisha amalosiba ninaba mikwano gyange abamu nga ti basiraamu naye nabagamba katuleke Aisha amalosiba naye gwe bukya kisibo kitandika oyagala okunyombesa oyagala okuyomba oteekawo kino Shafiiki oli wadde mbafuna omukyala gw'oyagala Shafiiki oli wadde mbafuna abakyala b'oyagala bwe ndiba nkomyewo ndi wadde mbokugamba nti Shafiiki nakomawo ndi mu Uganda okitegeera ndi wadde mbokugamba nti Shafiiki nakomawo oba ndi mu Uganda nkomyewo full stop byebyo saagala omanye nnyo ntambula yange ate otambudde otambudde okitegeera mbundi wadde mbokugamba nti nkomyewo nga tombulya pulogulaamu zo nti oba ndi mu kkubo oba ntuuse wano ngenda kukoma olunaku bwe luti bwe ndiba ntuuse ndi kugamba nti nkubuulire wano wenyi wenkwenda okwatira simu yo ngi blocking kuba kiri wa musango
ekitega ndi waddembe okugamba nga ntuuse e Uganda ndi waddembe tonvunaana ndi waddembe okugamba ate onali nzija tyakusiibula okitegera tyakusiibula ate eno ennyonyi tegiyise takisi nti ngenda kusiibula nti jangu ontwala owulira oyagala otegeere ebyaki by'otategeera byagala nkubuulire ebyaki kyo by'otetegeera ebyaki era nga bw'oyagala kiseera kirituuka nga nange ngumye omutima myaka mingi gy'omazeeyo ng'onimbalimba tokomawo ne ŋŋuma bwe gamba ku by'essimu nakyo kitwala bulala ng'onyiiga kale seka Mr. Kadamatizi Gayi asaze ku social media tandaba kwandabye bukulu abeera awo akaaba n'omubuloki nga nafuna namba ndala n'abeera awo n'akaaba seka Mr. Kadamatizi Gayi asaze ku social media tandaba kwandabye bukulu abeera awo akaaba n'omubuloki nga nafuna namba ndala n'abeera awo n'akaaba wuuyo akwasa namba agiwadde maama we nagamba maama we nti nkubireko mutabanyi wo talina njogera ate musajja mukambwe niwaba tafunye nze nafuna omwana w'abandi ayige ku njogera amuvuka nga lwedda ku layini munaye wangulidde simu yange okomawo ddi nayo munaye wagiguze sooka onkubira ekifaananyi wasini namugamba nti toddamu kumbanyirira kuba tonkaka akugwira simu ompadde mmeka zengenda oteeka mugwira simu naddaawo n'amanyira yirwakita okwata ekifaananyi kyange n'okiteeka ku porofero pikiyo nemugamba gwe ddi ng'okwata ebifaananyi ebyange obiteekako obwenzi obukusumbuwa nemugamba wansanga ku social media osobola okufunayo abawala abalala abasajja b'e Uganda bamanyira mbw akasasiro mazi era nze simanyi nakumanya naye ekirungi nti oludde e Uganda kasimu ka layini yekanaakomo simanyi nakumanya gye n'akasuula katonda yamanyi olaba naye neyo e Sudan naye nga kuliko enamba zange n'akasudaani gye kaabulira sikyategeera nako akalayini kange akakasudaani gye kaabulira kyamanyaako naye nga nawulira nga buuliza abantu abalinga mikwano gyange nga bayita ku bantu ab'enganda zange be nalekayo nga bababuuza n'abamu baafa n'okufa ne babakomyawo e Masaka nga bafu abaana bafiira e Sudaani awo nga bakuba abaana Uganda e Sudaani ekitegeera naye kati embwa eyo yasamalira nze omuvuka oyo omuvuma katonda nsonyiwa wadde ndi mu kisiibo kuba kirungi omuntu n'omwatulira n'omugamba munaye lwaki tofuna mukazi abeera awo ambalira myaka gyemazeeyo namusiibulako nti munaye ngenda kukyetata w'abaana bange nti nkubuulire wano wenyi wenkwenda okwatira simu yongi blocking kuba kiri wa musango ndi waddembe okugamba nga ntuuse e Uganda ndi waddembe tonvunaana ndi waddembe okugamba ate onali nzija tyakusiibula okitegeera tyakusiibula ate eno ennyonyi tegiyise takisi nti ngenda kusiibula nti jangu ontwala owulira